tutandikidde wano mu weekend gyabadde misango myerere omuyimbi gwe bayita Gravity Omutujju ne Lili Puzzle Lunabe waliwo ekiwandiiko ekyayise mu weekend nga beetaaga olunaku olwaleero era we twogerera ndowooza ebirala bivuddemu tujja bibawa olunaku olw'enkya bannaffe aba Uganda National Cultural Center UNCC kino nno kye kitongole ekivunaanyizibwa mu kulungamya abayimbi n'okutereeza endongo mu ggwanga Uganda okukola ebyo bisaanidde mu mbeera eyo. Ekitongole kino kimaze akabanga nga kiweereza emirimu gyakyo lwakuba abayimbi abamu ensonga ezitambula badde tebazimanyi. UNCC eno mwagwa 1959 wesobola okuba ate ng'etandikira weyatandikira okutambuza emirimu gyayo ng'eri wansi wa Minister of Gender, Labour and Social Development kati bwekwasaganyiza abayimbi. Omukyala gwe bayita Fina Masanyalaze yasobodde okuba ate nga yawandiisa ekiwandiiko kino ng'ayita abayimbi okuli Wabuyu Girisoni gwe bayita Gravity Omutujju Mukasa Yasiira oba muyite Lili Puzzle Lunabe. Meeting yabategeezezza nti ensonga ebayisa kwe kukola ennyimba ez'obuwemu obusukkiridde. Babategeezezzaako bannaffe aba UNCC nga bagamba nti nga amateeka gabakkiriza okukola ku nsonga z'abayimbi babayise olunaku olwa Mande olwaleero ku ssaawa 4 era ng'ensonga eriwo kwogera ku nnyimba ezo ez'obuwemu nti zitwalawo eggwanga Uganda. Ennyimba bazitaddewo eza Gravity n'eza Lili Puzzle. Era ekiwandiiko kino kyasayiningiddwa omukyala gwe bayita Fina Mugerwa Masanyalaze. Ekiwandiiko kino omukyala ono akola nga Vice Chairperson ku UNCC ku Board of Trustees y'omu ku baliko. Kati era ekiwandiiko kino bakiweerezzaako abazi radio ekibiina ekitwala radio zonna National Association of Broadcasters ne baweerezaako UCC Federation y'abayimbi bagiweerezaako waliwo abapromota Interreligious Council of Uganda Minister w'empisa bonna ne baweerezaako ekiwandiiko kino nga babuuza ku bayimbi bano ku nsonga ezo nga bwe ziri era olunaku olwaleero embeera bweri okuba ate nga bitambula. Wabula ng'olunaku olwaleero omukulu gwe bayita Lord Fred Sebata abadde akiiseeko embuga wano Katikkiro wasobodde okuba ate nga atabukidde abayimbi bano okuli Lili Puzzle ne Gravity aboonoonye ekitiibwa kya Buganda ng'ate ennyimba bazimba mu Luganda. Katikkiro abadde mukaawu nnyo era abayimbi bano abalabudde bw'ati. Kati ovudde mukukuza ekitole ozemu wesisiwaza abantu n'okwesikaza era ekiruubirirwa kiki kufuna kitundu abantu bayinza okukubira ebivugo wemula naye welikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Sebata yali atuwemula emyaka 40 tiri muntu ayinza kumwesembeza ate newola akwogera bikusikira osobola okubyogera abo abateekeddwa obitegeera tebabitegeera naye nga togambye mwana nti balavaawogere lwaki oyo Gravity Omutujju atuwemula waliwo n'omulala bamuyita Yasiiri Mukasa tena oyo wafeeringulwa tutera bwekole eyita Lili Puzzle ebintu by'okuyimba bingi nnyo tulabira abantu bayimba byazimyosimuulira amakonga naye alina byayimba abyenda batu bayibanga nakabala kubanga bawuliriza naye nasabafuuka byayimba byonna babyagala. Okiwulidde Katikkiro awo abadde n'omuyimbi gwe bayita Fred Sebata nga ababuuza abayimbi tebasobola mukoppa ku myaka 42 gyakubidde endongo. Fred Sebata ennyimba ze zonna wulira bwagamba abayimbi guno omulimu okufaanako munamateeka wasiretayi oba omulimu gwakwata entundu ebyokusanyusa ezo zenvendiimu kubanga okuyiga obuyimba ngolwo bamusenga batuyisenga nze mukomera nekyekanika okuyimba okuyiiya ebigambo ebyogegendamu amaloboozi mulimu omwana myetenganira okutakuba weewaddeyo n'okubala nti guno omulimu natumanyi nti mukusanyusa mbako ekyambatambula abantu ekyo kibeerawo nammwe nemubamina nalaba amatyalo bimala agenda okumulaba wanu batubala nemukyalo okitegedde. Katikkiro nkutegeezezza nti abadde mukaawu eri abayimbi bano ennyimba za Gravity Omutujju ne Lili Puzzle bazigobye ku mikutu gy'Obwakabaka. Katikkiro agambye atya? Agambye bino si byakusaaga. Mama okuze ekitone n'okukiwanga
ebyokubengula mu bijja mu nkola zammwe era sitwagala bulitetera ennimi ezo zaabwemu era abulabizo mwabakola ku BBS ennyimba zesisaagala kusuubira ku BBS nemu abalenje saagala kusuubira kwanamusajja bwenji okunenya kubanga saagala banyabulofunye nabeebugu bambuzi nti kyebigenda mu maaso ye saasajja bakolo bambuzi nagamba bati naye kiyeribo babagala okukyusa bakyuse bazatitone babina naye bapapapapala bagala tutumulya amangu bitone babirina bagende nkola nokumiyiriza bajja kutuuka ku buwanguzi. Bwe bubaka Katikkiro bwasibiridde abayimbi ngali n'omukulu gwe bayita Fred Sebata wano nno liri puzzle ye mu kugamba nti lwaki ayimba ennyimba ezo agamba agezezaako okuyimba ennyimba mbu naye buli gy'atwala ennyimba zeyayimba ez'amakulu nga bazigoba wulira ennyimba zange nzeekubira zemanyi bwenzipromoti era abantu bezituukako bakulu teri mwana muto abeera na ssimu era abantu ne banyumirwa byenkola kuba oluyimba lwamutugjeeko omusolo ne lutwala ku leediyo ne balungobya nga lutwala ku bukeddawo ne banga tetujja ddukuba n'oluyimba UCC addukkiriza oluyimba olwabiva muntu oyo ne bagamba olwo tetujja ddukuba terunyuma kuba mu request yawa terulina vibe lubuulirira bantu kukola tuddeeka n'omugaati n'olutwala ku zireediyo ne bagamba oluyimba tetujja dduzannya terunyuma feyokwega lwaki abanzi gyonkera aya liri puzzle wuuno ng'akyagamba ebitongole ng'ebyo tumanye engeri gye biryamu ssente z'abayimbi tumanye engeri gye biryamu ssente z'abannayuganda empitirivu kasitandidde kendidde sijja kujjonkera muntu ali mu ofiisi ye naye alina abaana naye ebbaluwa eyo bw'ebanga yavudde okubeera confidential nesatulatinga kitegeeza mukyala Fiina Mugerwa n'abakiri emabega bayagadde kujjonkera kuba tetwasoma ne bwonkomya gyonkomya genda nkaayana naye leero sinnakaayana nga njagala kutandika kutegeka Nsujju festival ye liri puzzle Katikkiro gwawabudde ne Gravity Omutujju n'ateekamu ennyimba bbiri n'ateekamu oluyimba lw'enkudi kyale kyengenda okunnyonnyolebwa nkitegeera olwaleero akitubuulire n'ateekamu n'ensujju oluyimba olutannaba kufuluma onfuna bulungi kakati bw'ateekamu ennyimba ezo oluyimba olwo lw'ensujju terunnaba kufuluma era tannaba kuluwulira ye simanyi gye yalujje kusinziira ku luteeka mu bbaluwa